Honorable Ssegona agaye nti mu NUP taina mulimu era bamuwa olweyo ayere. Mukwano togenda kwera hoyina omulimu mu NUP abebusiro bakulondanga omubaka waabwe NUP nekuwa omulimu ogwerabidde gwe chairman wa Cosase obadde werabidde munange it's understandable era sigenda kunenya obadde werabidde omulimu kuba naffe tumanyi okwerabira netugaba ani chairman wa Cosase so bwenzijukidde saye nagaye nti msaya taina mulimu nenga onese chairman wa Cosase nenga abadde yerabidde nga naffe tutera okwerabira so mukwano nkujjukiza oyina omulimu gwo togenda kwera abasajja mu yagaliza ebintu byonna mu biraba buli omulaba ebintu mulaba mu oyina okubiba abalala tebalina kubiba atulidde abamu nga bawuza munaye bw'oteeka kuweyinga scale bw'otunuulira toyinza kujjayo Ssegona n'oleeta Walukagga mwe mulowooza maama wa Walukagga buli lwe yakeeranga ku makya n'agolola yunifoomu ya mutabani we n'amuteera omummonde mu container n'amusomba paka ku ssomero ye yasombanga artist wanca mbu maama wa Ssegona ye buli lwe yamuteeranga omundaazi mu container ye nga asomba ki asomba looya wanca asomba omubaka wenca yengo nga mama wa Walukagga batata wa Walukagga yasomba muyimbi wanca mujja kubitegeera lwampaka bijja kubayingira mu muto lwampaka nti ebyobufuzi si muli mu buweereza weerezaako n'abalala bajje baweereze ebyo ebyokutugamba mbu simanyi ono ayina experience simanyi akoze atya tebikyakola ebbanga ne experience yammwe terina gye tutuusiza ebyo bye mwogera ku olwaleero ku Walukagga ebyo mwabogera ne ku mukulembeze waffe omusada oyo simanyi munyu wanjaga agenda kukola ki omunyu w'enjaga gwe mutugamba akoze ebintu ali so administrative akoze enjawulo gye tutalabako mba amasuuti so kati eyo tekyali nsonga mbu experience simanyi ono okuddawo kumutunuulira nnyo no ekirungi waleese ekyokulabirako ky'omusambi w'omupiira nti bakutunuulidde nga tosambye bulungi ne bakuza wabali kugaululunkana owulira omupiira gw'omungi nnyo kati mu mupiira gw'omungi ngenda kugerageranya ku Mbappe we yali mu PSG yalaba nga omupiira gwe mungi nnyo naganze njagala kuwangula ku Champions League nagenda mu Madrid season yennyini mwe yagendera PSG mwe yakola ki mwe yawangulira Champions League je yava ne bawangula Champions League so mukulu Ssegona Mbappe eno kati saawa eno ebusiro bafunye Walukagga Dembele bafunye Kadembele kaabwe ka Walukagga Dembele ke kagenda okusamba awo so esaawa eno kati abantu batunuulira attributes nti omusambi gwe tuleesa attributes kizayina bututunulira attributes za Walukagga yakubako company single handed company ya Samona paka kutake sawa eno toyina kalango kwogisanga yadde TikTok agiranga twagala balwanyi tetwagala basibi b'amatayi kati oyo ayinayo statistics ziraga ayinayo attribute y'okuba nti mulwanyi so Kadembele kaleke ka best zone yako Mbappe akapiira ko bobanga owulira tusobola kubeera ku ntebe genda ko mu Madrid yonna gyo ginonya Madrid DF so byebyo nze ndiwo okukujjukiza watugamba nti wakola endagaano Kyagulanyi asavingeko naawe okwatemu gwasobole engato za Kyagulanyi oyala zitulekera tokikola n'otomera ponza I'm here to advise you council honorable totulekere ezengato gwazisobola tulinda Kyagulanyi amaleyo emyaka gye naawe okwatemu ate yala kumyansa togenda kukirizibwa kumyansa sigenda kukiriza kumyansa yala myansuka ogufogwe yala gulekera ani agusobola ezengato za Kyagulanyi bwe mwatula mu ndagano gye watugaje mwakola nga gwazisobola zirinnyamu tewali azisobola mulala so tereza waffe terera yes amount